Butera. I'm a student of Masters of Research and Public Policy at the Uganda Christian University. Trying to study, balancing employment and also work, and you understand that at the level that we are, it's not just enough to have one degree. You have to keep increasing to better your chances to be able to work in a dignified job. So that's why I took on this other degree. Of course, I'm worried on behalf of my fellow graduates. The economy is not as it used to be. It gets worse by the day, and of course employment opportunities are also scarce. Of course we are scared, or my colleagues are scared about what the future holds for them. But at this point, I don't think that's what we're thinking about heavily, because it's a day of joy, and I think we'll be able to get on the road and try to find employment post the graduation. Graduate is in a Master of Arts in Strategy Communication, degree yakubiri mu byamawulire from Uganda Christian University Mukono. Njagala okwebaza Mukama Katonda kubanga teyibadde byangu naye nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Lamentations ky'okukungubaga nga agamba nti great is thy faithfulness, kubanga byonna byempulidde nga mbyetaaga Mukama abimpadde kyova ngulumiza erinnya lye. Kino kyonna gabadde maanyi ga Katonda sinze, naye erinnya lya Mukama lina okulumizibwa kubanga okusoma nga ate okola olumu obudde tebubaawo, okola ng'olina famire, olumu n'akasente okagabanyamu ojjeko kafiizi ojjeko n'akagula amata g'abaana, byonna kisa kya Katonda kyekikusobozesa era kyekinsobozesa okulaba nga mbikukwasaganya bino bwenkola nga bwensoma ate no bwenzirukanya famire ate nga bwensasula n'akasente k'essomero. Njagala okubiriza abagraduates okusinga ddala abafunye diguli esooka. Abamu bafunye diguli yokuya, abamu baba bakola, naye abafunye diguli esooka yeesooka era nga agenda kutandika kunoonya mirimu. Njagala obbakubiriza nti olumu ky'osomye kiyinza obutaggirawo mu budde bw'okisuubiramu nti osomye kino nti wiiki ejja okitandikeko. Osobola okutandika n'ekizze mu maaso ng'ate Mukama gy'agenda okuyambira okutuusa ku ekyo wasoma. Byonna kuweereza Bannayuganda nakulaba ntubeera bulungi n'okweyimirizaawo n'okuyimirizaawo abantu baffe. Nzije yonna gyanzije nantuusa kweno embeera ey'okuba nga ntuusa ku buwanguzi okufuna Master of Arts in Public Administration and Management. Mu bufunze diguli gye nfunye y'abantu ba wansi okuba nga nsobola okubasitula ne baba nga beeyongerako. Diguli eno ngenda gikozesa mu bintu bingi, okusookera ddala ndi town clerk owa Kiboga. Amakulu gaakyo nti omuntu wa wansi kaakati kyekiseera okumwongerako ekyembadde mugasa okuba nga nfuuka ow'omugaso mu bulamu bwe. Ekyokubiri ndi executive committee member wa FUFA atwala omupiira mu ggwanga lyonna, okusitula omuntu ow'omupiira okumujja waali kubanga omupiira edda teyayagalanga kusoma n'ebintu bifaanako bwe biti, naye tujja ne twegattaba mu kusoma ne tuuka ku zino levels ow'omupiira, omusambi, coach, abawagizi bonna bongera okufuna amaanyi. Naye n'ekirala ensi yonna okundabirako ng'omukulembeze mu by'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda, mukimanyi bulungi nnyo nayo mpeerezaayo mu by'omupiira n'ebirala, nakyo kituyambako okubanga bannanga basobola okulaba nga tusobola okusoma n'okusituka. Naye ekikulu mu byonna kwe kuba nga twongera okunyweza eggwanga okulijja we liri okulitwala waggulu okusinga ebiri. Naye n'ekikulu ekirala kye tulina okumanya kwe kumanya nti we tujja ne tusoma twongera omuwendo, ensi okutulaba n'okuba nga etuyigirako ebinene n'okutulirawo emikisa mu maaso. Me from where I was to where I have reached. This development is because of His blessing. Now it is my moment also, an opportunity to contribute to better lives of people living in various capacities. A normal person where they are to better lives of their living. Being a town clerk of Kiboga, the community of Kiboga, definitely from where we are, I am sure we are going to go above where we are in matters of development because I have achieved what can help a normal person develop. In matters of football, where I serve an executive committee member of football, engineered by Engineer Moses Magoga as the president. Football, the players, the coaches, the fans, at least the football circle can now learn from me, and I'm sure I can develop them from where they are
to where we can go as better lives of government in matters of managing the game of football, but also as a Ugandan to contribute to the growth of the country where we are. Onda tusiza ku lunaku luno kyokubiri tumwebaza okutulambika ngayita mwoyo amagezi n'okutegeera Abatikidwa musomo gwa postgraduate diploma in education ng'essira tulitadde mu byenjigiriza. Nze Father Moses Oboy yakolera mu St. Paul's Parish Mukono era nga nkolanga chaplain wa Africa Mukono campus. Nebaza abasomesa okusomeseza era okusomeseza bulungi twesonga nti bino bye tuyize naddala university eno ya Uganda Christian University Mukono bijja kutuyamba okwongera okutumbula ebyenjigiriza mu masomo gaffe alina okuyamba abaana okulaba nga nabo basitukiramu okulaba nga ebyenjigiriza mu ggwanga lyaffe byeyongera amaanyi. Masomo ag'enjawulo ge tusomye omuli administration and management nga byongera okutuyamba okulaba entambula y'essomero entambuza y'essomero okulaba nti twongera okulaba nti abayizi n'abasomesa enkolagana ebaawo okusobola okubajjamu engeri gye bayinza okuganyulwa naddala mu masomo ag'enjawulo. Awo nno ndi musanyufu era mbeebaza mwenna abatusabidde, twebaza mwenna abatuwagidde emirimu egy'enjawulo era okulaba nga tutuuka ku buwanguzi buno. Mwebalire nga nkolera ku St. Paul's Parish Mukono naze chaplain w'amasomero mu St. Paul's Parish Mukono, ndi musomesa wa Divinity CRE entrepreneurship ate nga ze chaplain wa Our Lady of Africa Mukono campus. Nyabo ne basebo bampita Kisache Desire mbadde nkola bachelor's degree mu science and information technology abangi bamanyinga ICT oba technology. So eno degree gye nfunye nsuubira okuyamba okugipushinga eri abawala bonna kubanga kati abantu asinga bamanyi technology ICT byonna kosi y'abalenzi bati siwe kiri n'abawala tusobola ogikola era planning to make abawala bonna out there, to make them love technology, bagale technology, so that we can create a lot of things kubanga ensi yaffe erimu getting a digital, so ndowooza twetaaga technology era I encourage abawala bonna mujje tusome ya Mukama bawo. Erinnya lyange nze Ssabalabirizi mbadde nsoma Bachelors of Science and Information Technology era ebintu ebinyambyeko to progress more course ebadde commitment, further research in library, consultation on the internet and also ne research bwe tubadde tukola outside campus ne internship bwe tubadde applying for in Enguzi. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, the Archbishop of the Church of Uganda, who is also the Chancellor of Uganda Christian University. I'm so grateful for this wonderful day when we are celebrating and graduating our students. This is the 25th graduation ceremony. I want to thank God because this university started in 1996. I was one of the pioneer students, and I'm happy that I'm now a chancellor. I'm so grateful. We are producing many students, and this university is actually one of those excelling on this continent Africa. It produces many academicians in divinity, in education,
in social administration and others. But law seems to be more popular here. And the issue is, the reason is simple, because of integrity issues, moral issues. It has been discovered and proved that the lawyers who graduate from this university, they have a lot of integrity in the field. And that's why you get many students. I have heard even some parents whose students were given government bursary on scholarship and said, no, we go to UCU where we are going to pay because of the values, the integrity, the issues of, good feeling, which is very important. And I'm so grateful to the staff of UCU for keeping those values. The parents, the partners, the sponsors, the children, for helping them. This is very important. But I want to encourage the graduates that you have made it to the end. But this is just the beginning of your career. Please keep the values, keep the integrity, be God-fearing, but also remember, this is not the end of it all. Now, the door is still open. Continue studying, and also the field can teach you. Because there is a theory, but practical is very important. So, be good citizens. Let us join together to fight corruption in this country, to fight immorality and everything which is creating problem in our nation. For Abatikidwa wano, abasuse mu 10, balinga 10 aba education mwebali, abasomya amateeka, abali ku divinity, era nebaza Katonda kubanga university bwe yali etandika ez'omukuba abagwirawo kati nimusanyufu ate okubanga tukyazayo kitegeeza nti university nungi esomesa omuntu okumujja eno kuba ku diploma n'ogenda nawaala esomero naye kaakati ettendekero lino lireese nnyo abantu bangi naye amateeka gakutte abantu omubabiri era ntegeezeddwako abamu nti waliwo n'abazadde abamu abaana baabwe nga babawadde ku gavumenti ne bagamba zoba ng'agenda mu nsi egalaffe olw'ensonga zino ebigambo ebikwata ku mpisa ebikwata ku kutya Katonda n'obuntu bulamu abantu abali mu field eyo abalabye ku bannamateeka bavudde wano babeegomba bwegombe bagamba buli faamu yonnega oliwo agenda ne babuuza nti ovaawa UCU ofunye omulimu kale ekyo kireetedde abayizi bangi okuba mu mwakatandika ogende n'empisa ezirungi okuume empisa ez'okutya Katonda n'obuntu bulamu Katonda bampera omukisa okutabikola. Very attracted. I was very attracted to the theme. Basically said a call to prominence is a call to serve. And it resonates very well with me because as someone who currently carries 2 communities on my shoulder, as a president in Ghana, and that's University, University, and also a chief in Ghana. I have 2 communities I work with. In Ghana, I have about 140,000 people for whom I'm responsible. And when I go back to the US where we live, I have about 7,800 students and about 1,000 staff who work for me. I serve all of these communities, but in different ways. And being the leader, often we think you are at the top of the pyramid. But I believe in servant leadership, where you stay at the bottom of the pyramid and you carry the people you serve on your shoulders. And that is why I was really impressed when I was invited to be given the theme, a call to prominence is a call to service. And I truly believe in it. That's the life I lead every day of my life.